Mbadde mbagamba, this is just a movie. Stop saying, we are dating. Lwaki musala ekigambo? Bampayiriza, we are not dating. Me and Mr. Rasa, we are not dating, and I'm very sure he doesn't even know my name. He just got to know me nga wano ngalaba babitaddeyo naye ku social media. Yes. Nabadde ku TikTok nga na video gye ndaba nendaba nga abamu mugamba nti leero omugambo gwatusaze. Abadde besunzo ttemu omugamo tigwamaze ne gubasala. So kati nze kyendeso olunaku olwaleero kwongera kubalaga nti Ross mwakoze Ross. Tuli ku Ubuntu esangibwa Lugala Hotel erina ekifo ekirungi ky'osobola okyalizaamu buli kika kya mukolo gw'oyagala otegeka, balina ebisuula ebirungi ebyokulya n'ebyokunywa. Bakubireko ku nnamba zaabwe awo wansi okole booking yo oba ovaawa osobola okujja n'osulawo. Basangibwa Lugala ku kkubo kwennyini, teri kuvuga mbu ate genda munda. Oli ku Export TV nze omwana Soda ne Abe kwali Cambridge Junior School bagenda kusomesa mwana wo gwe mutwaleyo ku ssomero omwana kaso omutuusaayo fees yekka ebisigadde scholastic. It is scholastic materials ziri ku ssomero n'ebirala byonna bino ebya boarding simaye biki byonna obisangayo. Ate ko cultural activities bazikwata nnyo n'amaanyi kubanga omwana ava ku ssomero ng'asobola okukuba ebivuga. Basobola omuziwamu kino ekyokuyimba ne bakiguroominga okuba akapiira. Omwana avayo nga balina value gye bamugaseeko si kusoma busomi bino byokka ebya curriculum. So bakubireko ne woba ogenda tambula lugendo lwa myaka 5 omwana basobola omukuumira egyo emyaka gyonna nga gwoweereza buweerezi ssente. Bakubire sente ozisa mu El Shaddai Money Service International abe namba yabwe eri awo obatambuza ssente. Omukyala gwendi naye eya trendinze mu katambi n'omugagga Emmanuel Rasa omugagga w'e Masaka nga bagamba ye mukyala we. So muleso olunaku olwaleero atunnyonnyola badda ye mukyala Rwasa. Oli oti? Ndi bulungi sebo oli otya? Gyebaleko. Kale nawe gyebaleko. Madde nkusaba ombuulize kuba kulaba ku Export TV. Abandi aba ku Export TV musibye mutya mugamba kimuli bulungi? Bali bulungi. Akulaba leero ne yakulaba ne n'atategeera amannya go gwa. I'm Nicole. Gwe Nicole. Yeah. Nicole nsanyisa okukulaba. Nange nsanyisa okusinkana. Webalirabika bulungi. Kale mugagga nga tayinza butakemekererwa. Soko otunnyonnyola akakatambi n'ebifaananyi bya tweninze. Genesis wabyali ki? Ekituufu kiri nti yenze ali mu katambi ako akatrendinze. It's me. Sijja kwegaana naye. Tekiringa abantu we bakitute. Temwedatinga? We have never dated with Rasa. And you will never? Yeah, I mean, why should I date Mr. Rasa? Yes. Aina sente. Sibimanyiko sagala kumanya me. Anyway, what I can say about that, it was just a movie. We were shooting a series. It's called The Barber's Shop. It's not yet out. Okay. Na ye kati we twali shooting ndowooza abantu kuba ako kasini twakashootingira wabwerwe. Mwakashootingira side ki? It was in Entebbe Road in Seguku. So twali wabweru w'ekizimbe kati waliwo abantu bangi abaali batulanga shootinga. So I think one of the people yakwatako ka clip ne bakateeka, but I have a full clip of that video. Yes. Oina akalinga ke bayita ka behind the scene. Yes. Ne kataka abantu ke bataddeyo sika bo bakisaze ne bajjamako ka party koka nga mwahaga ne bogera ebyo. Nawulidde Uncle Chumi akubuuza mwade mugenda zanya bulu movie. Just Uncle Chumi abasaga ndowooza, but it wasn't a blue movie. It was just a series. Film, yeah. N'omugagga Lwasa mwali. Filimu eyo neyinza otunyumira. Oyinza okusomera kubamu ku bantu abali mu filimu eyo. Oba it's not necessary. Ndowooza ekyo sinza ino okukiddamu munnange. Just twogere ku characters zinebbiri ezaalabise. Yeah, mwogere ku nze gwe bali mu kukola kikuwaayiriza naye nga kyenjagala okwogera nze sibangako girlfriend wa Mr. Rasa, and we don't have any business with him. Before shooting mwali mwerabyeko?
I actually didn't even know about him. I used not to follow him. I didn't know anything about him. Just to meeting a set. When am I Mugagga Lwasa? Abantu siba following as nali simanyi walaye. Ffe tumumanyira abo abaana bola abakula balina n'obutambi bw'engala nisusula. Kale bwe nakola ki bwe namusinkana ne nkola ki ne ndyoka mufollowinga nemanya yani. Yeah. Mwakola mu ku rehearsals oba firimu mwagirawo ku set shooting? No. Mwagirawo buzi ku shooting nga tewamulaba ko that was your first day okumulaba? Yeah. Nga muli professional temukola na rehearsals? No, tetukola rehearsals. Ekitegeeza oli muzanyi wa firimu? Soko mbulira akantu kano ka trendinze kakuyisiza katya for the first time nga kasaturating nga n'ebigambo ebyogera ku internet. Honestly, kale kampisa bubi kumanze nagenda ozukuka. Actually, it wasn't mind, it was a mind, and I was at work. Nali nina byenkola emisana kati akawungezi ngendo olaba okupeninga WhatsApp yange ngayo nijjudde n'abantu beesogeranga nako nabo abali eyo. You know, people can be there in your inbox nenga toyogera nga bonna bansindikira nga Nicole you're trending. I'm like, what? Opening nga nzali ku TikTok, X, Instagram nga kibagamba mbuno anze mukazi wa Rasta mupya bannange. Nosanyuka? Ati nensanyuka. Kale I was surprised, that's the truth. Naye search subya nti bigendo bera we kale bibi byampisa bubi ndaba comments z'abantu byampisa bubi kyekito. Nga bakuyisamu eggaali. Nga bamvuma biki kyeka nga bampayiriza. Nga bakuvumira. Nalabibaga muno. Mama nga bakuvumira. Bamvumye bingi. Ekisinga okunyiza nga bampayiriza nga tewali yadde kituufu. Okitegeera. Nze kintu kye basinza okuwayiriza kinnawakanidde nga bagamba nti Lwasa yafunye under age. Nicole, you're not below 18. Kituufu. No, I'm not below 18, obviously. Kakiregeza abatayigenze ku side ya Doni Nasi. Omusajja mumuwayiriza okugendayo ng'alagawa. He doesn't even talk to me. Tamanyi na linnya lyange. I swear, Chemanyi tamanyi na linnya lyange. It was just acting, that's all. Eno incident that yabagassemu ko teyayongedde kuongera mu relationship. No, this is a busy man. He comes on set. Na byagira natuviira fine tubeera kusetinga tukola ebyo yajjako ne shooting even yatuanga 30 minutes I think. Yeah. Nagenda 30 minutes. Kyokka nekyewuunyisa nze kyasinze n'okunnyumira ebifaananyi nze bye nafunye nabijje ku page ya Lwasa ya Facebook. Tugambe nti yakifunyeemu. I don't know about that. Nze kubaze simanyi. Kale besides okuvuma n'okwogerera amafuukuule tekina advantage gy'ogamba nti ngojeko advantage in that? No any advantage at all. Tukumanyi kati abadde batakumanyi niko. Mumanyi nze ate netaga mumanyi. Anyway, kati is that an advantage? Okumanya in that way ntinze nabadde ndi mukazi wa Rasa. Yes, and kati wanovaayo n'okiryalinga empewo n'ogiganze siri mukyala wa Lwasa. And is that an advantage? It's not. Yes, do you know about, have you ever heard of what we call social capital? Do you know social capital? Abantu no befungudde beyambudde n'engoye obutambi tobulaba okubeera famous. To be honest, this felt like nudes to me. I was so hurt. Okuzukuka nosanga nga abantu babyogera ebyaddala nga babitambuza kyokka ng'omuntu asobola okuvaayo n'awandiika ekigambo ng'alinga alina obukakafu nti ddala. I saw one comment nga gayagamba mbu anyway, Chowamaya ekituufu soda, me and Rasa have never dated, and yeah. And you will never? I don't need to date him. I mean, I have my boyfriend. Mutumireko. Mutumireko. Kale ntumirako. Mbatumideko. Because they are men. No. Tigamba nti ntumideko boyfriend. Tewafunyeko pressure okuva mu relatives? I got it from my dad mostly, because at first
I explained it to my mom nakitegeera naye kati one of my uncles yakajja ku X n'akaforward n'ambuuza ningezako munyonyola n'atampuliza nebituuke wa daddy wange yabadde antabukidde agamba kiki mwana gwo tuliddemu olukwe daddy akataagala ofumbira anyway ogenda tubuulira ku mitimbagano gwe olinga agala okufollowing oba ebira tobyagala I'm following. Basically oli muzanyi wa film. Yeah, I also do that, yeah. Mugamba I also do that kitegeze eriyo n'ekirala kale basibule abadde bakulabo bakakase ngo bakakasa nti nedda we are not dating, it was just a movie. Okay, you guys mbadde mbagamba this is just a movie, stop saying we are dating. Lwaki musala ekigambo bampayiriza, we are not dating. Me and Mr. Rasta, we are not dating, and I'm very sure he doesn't even know my name. He just got to know me nga wano ngalaba babitaddeyo naye ku social media. Yes, era mwayogeddemu kaawe? No, we babitaddeyo ku social media. Okay, twina group yeyo film, yeah, twayogererawo ku group mu group nga tukyogerako, and he was busy. He even didn't know Bambi. He also didn't know anything. Kale basebo ne banyabo omugambo nze ngogedde gusaabulwa guywamu mazzi omukyala avuddeyo n'ategeeza nti it was a movie. Ate ng'ebyaddala lwadde nange kwagala mubuuza neera movie nange ngimanyi bashootinga movie era mugirindi. Ogaye movie bagita bade? The Baba's Shop. Baba's Shop. Ku mikutu gyaffe ne wano tuyinza ogibawaako. So weekumire ku export TV tuli ku YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter. Tugenda kuba tukuweereza bingi ate tulina ebipya bye tufumba mu maaso awo. Teekako ka subscription, wamala okateekako ka notification bell, ogenda kuba onyumya. Mikono gyange abali mu biyumba mbaagala nnyo mwenna abatufollowinga, mukola omulimu gwa tteno. Abaagala okulya ebyokulya dduka ennankulabyaawo abayita baddewodi masala. Kasoowulya ddewodi masala buli kyowulira ekyokulya bakirina naddala oluwombo, enkoko, olusaniya can you imagine okuva ku mitwalo 2 paka wookoowera. So bakubireko nabe enamba zaabwe ziri awo wansi. Mukama omulungi abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.